Nisenre the writer atazeemu kuyimba buto because eri akyusizza yamuwandi byonna amusayinize kuwandiika kukola ki era oyo kama Ivan yakubirako lojja kakati abawandiikira ennyimba ze mwina era okufuna ennyimba wamma lojja ennaku ezo ankubira mbuuzo ennaku namba ya kama Ivan nga simanyi big deal kwana sobola neebuuza omuntu eyakabakolera oluyimba mega hit naba nga talina gyagenze tafunye namba ye ekyokubiri neewunya ne ngamba nti ebbanga lyonna kama Ivan yamaze mu industry eno Daroja naba talina namba ya kama Ivan bale ne kisobokera ddala ekyo Nisenre asobola okukomawo sisuubira Nisenre yajja n'ayimba musically n'alaba nga kiganye n'agamba kanzireyo gyensinga otegeera mu kuwandiika kati waba akomyewo gwate kyogera mu second chance ebanzibu nnyo but nga nze kamusabire Bukede TV2 bagita podium yaffe ey'olugambo tukulisaayo eyakedde okubanga ogenda okunoonya amajja ffe weetuli Javezi waali musajja mukulu Kamya waali Amahadi gyali eri beautiful success nkola mutunuddemu bwe nti ino kampuni enyuma aga Katonda muggulu tujja kweyagala bwe simanyi naye biri oye nange bansobedde kati embuuza koza ni producer Wandera njakuza Wandera naye wekiba ekyo tebakigeza tebakigeza kubanga endewe simanyi byebiseera omanyi olumu balabala munogamba nti ene omusana guyitiridde yafunye ebyashamushali mu bufu obawulira gemaanyi ga shwago omunene akolagana na munene ate jankutegeeze gwali eyo jangu twegatteko tujja kukowoola abantu tujja kulanga bizinesi yo tujja abantu mu maaso ojja kakasa nti no podium y'amaanyi kakati njagala tutandikire ku kikugundi fiina mugerwa amasanyalazi omu ku bayimbi betumanya basinga okukyukakyuka akubye yutaani eyokusatu oba yakuna webijja mu bintu bya Jona Gambi wano Simo nga nkunyonyola ensonga za gundi za mukulu Matovu ne bwa nti mukulu Matovu ayagala nnyo enkwata y'ebintu mpola mpola naye aganyoliza lutseza amangu uyalaba nga talabaliza lutsize bamusuubiza naga nti owaayi kanso kenzire ebbali twala tukyali awo fina magalagola ku TV yo essaawa zino agamba nti federation gye yagendamu eya Kenzo teyabitegeera bulungi federation teyagitegeera bulungi ebigendo tebitegeera bulungi n'ebigenda maaso tabitegeera bulungi yensonga lwaki azzeeyo naga nti kadde mu mother association ye eyawuuma ekulirwa Sindi baddeyo bakole ne Sindi buto okulya kuno kwonoona ebintu bino naye nga natandise kumenyeramenyera bwayuda bwoyo in fact era mwamu ekifo mu federation tebamala ne bakimuggyako ne bakiwa road bitemu ono bali bamuwadde ekyagundi ekyomwogezi bakiwa road bitemu bamumanyi fiina tanywerangako bwantu ewamuyisa ewa honorable Damuzungu bamukuba akalulu nebyo birese ati nkubuulira obwa yuda bwe gye yagenda eri gye yagamba nti agenze kusoma entale zaaliyo zijjukira mu bagundi gye yali ambassador baali baani go abireetanga wano baambassador abo yakola atya kakati mu federation yeno wabaddewo akakiiko akanene ne mugundi kyeyogedde kana akasente ka covid kano kebalwaniramu naye alima namakula kati ye fiina so kakati ebintu ebyokukyukakyuka tebikola makulu it is nti fiina can do anything okusurvivinga nti wagamba nti njagala kufuna egyo emitwalo 10 naye kiba kimwetagisa kutambula ng'ali bwerera akisobola kati ekino kyeyakoze fiina omanyi ebifaananyi byonna abadde abibeeramu so koze ku bifaananyi wekatononya ebyo naye agenda mu federation akabadi ke kaba kubisa agamba fiina ayiwawo omubiri amanyi nnyo okuwaayo obudde bwe ku gundi mu federation ne bakabuuka ne bamutandika omuteko manyi ntiddemu Simo omanyi kindisiza fiina mumanyi ng'omu ku bantu abatuuka embuga fiina emu ku bantu abatuuka sayidi wandimbuziza nenkubuulira kakati neebuuza fiina watandika okudduka mu kibiina mu federation eyo kitegeeza wuuyo ali ku mwanjanoza omulaba awo nanga zze kuskiminga ne bategeera ne bagamba kati bayirawo abantu abali awo fiina emakarosi nagadi bonna abamanyi babaaniriza ne mu meeting ze bayite za high command babaleka wali ku gundi ku counter ne bali ebyokulya n'okunywa ebyewunyisa biggwa mu nsi oyogedde ku muntu ajja mbu kuskiminga nonzijukiza mu parliament olunaku lw'eggulo abakulu bana ba UNBS ekitongole ekikebera omutindo gw'ebintu MD yagambye yawaayo enguzi ya milioni 10 MD yagambye nti bulijjo simanyanga
MD wa company ngagamba bujjo simanyanga nti board chairman wange supervisor we nti mbega bamu omulimu kujja kumbega nga simanyi kati oyogedde ku nsonga zino ndiddemu oyamazemu amanyi naye n'ababaka ba parliament nabo bateekamu milioni 5 okujja mu parliament ono yagula omulimu gwe milioni 10 njawulo ki gye balina bombi abuuza n'akola ki ebintu bya Uganda birumya omutwe kati fina mugerwa ekisookera ddala nange bintabudde sijja kukulimba fina mugerwa mukwano gwange nange ate nnyo ngenda kufuna akadde ak'enjawulo 1 on 1 tunyemuko naye this is killing our credibility kubanga neewuunyiza ddala fina mugerwa federation ng'etandika ennaku ezasooka awo yali so vibrant ng'ebamu kugamba abasikiriza abantu okujja okubeegattako mu federation ne batuuka n'omubuuza nti naye gwe abadde omwogezi weeri amini abadde n'abawandiisi weeri ate kakati eno ogenda kukola otya ng'ozze eno gwe mwogezi eno eri n'abawandiisi ate ng'eri ne pulezidenti wo omuleseeyo kati n'agamba nedda kino kituliko gwe mulamwa essaawa zinaagamba nti ebigenda mu federation tabitegeera mu byobufuzi mu Uganda oba obimanyi mulimu abantu nga bo babayita tisuubyezze yeeriwo tidyemwezze yeeriwo kakati gundi eriwo yeeriwo kakati omuntu asobola okubitegeera amaanyi bakirangidde road mayor badde lwagulokozi bakimulangidde omusajja obwe wabadde ku gundi enajja nankumbi lwakuba tebumanyi Luganda bulungi naye bwakubye nnyo onabona naye amafabi yagambye okugamba nti ssebo bakuletanga machinery mu FDC neffe no tojja tutwala kakati fiina federation agivuddemu azeemu ki mu association agamba nti okufederatinga association zina okuba ki nga zikolagana ne federation ye zikwataganye ne zikola federation ne kati anafederatinga atya eri mu federation ya Kenzo nga association gyavaamu teri mu federation ati bagiddukamu y'omu kubasuula ekintu kino omukulu fiina Alison bali luno Lodi bitemu abakulu bagenda eri Lodi bitemu manya association gye yagiramu ku federation yagiramu Kawempe Musicians Association eri yadukayo Alison bali luno manyi gye yagiramu Agreta Bunyoro Musicians Association agagundi Fiina Mugerwa yagiramu Central Music Association yekulibwa gundi Spice ngaavude mu association ne bangambye okay sinamubuuza ne njamubuuza nawideko mu Spice naye agamba takyabitegeera Spice ebintu bino kituufu kiri nti waliwo obimanyi mafialism mubeere bakuba ekintu kakati wootuuka n'olaba nti ani gwe nnyinza okukola ki okutomeza ng'ogenda obuuza gundi Spice wamulabye olunaku olwokubiri ku federation yaliyo mu jamu session kakati gwe wootuuka ng'olwedde omanyi kyoyagala nti wetugamba Spice avuddeyo gundi avuddeyo tuba tukola ki tuwininga naye waliwo n'abayimbi Simo abazi batukubeera ku masimu nga baga nti mwema mwogera ku kintu ekyo amanya gaffe temugaliraanya nnyo na kintu ne tugamba nti kakati emisana olaga oli mu federation wodde eno ekiro ogaba mboogera ati bakuba amasimu ne bagamba nti bannange nti oba oyogera ku federation gyogereko n'erinnya lyange toliraanya nnyo mu kusooka abayimbi bonna basuubiranga ebintu ng'ebyeggulu ebyagundi bali bagala akasente kamangu badduke ate nga bano mulama gwabagamba akasente tekaliwo ekyaffe kyaku jeno tuyambe akasente jeno taliimu tuyambe mama nabbanja namulabayoko mutuyambe akasente kano kalwewo okujja tukakase tulabe abantu abali ku mulamwa n'abaagala ssente minisita wa justice okubulira nti twagala kino si ssente n'omanyi balina okubulawo URN banaye ssente zaffe bwe ziti aba UCC bwe biti singa byali byakasente singa bavuga bagenda wa gulu Moroto amuli ati gyalangidde road mayor nti gyosayininga tewaddamu boti ne boti tuwe fiina tumulabe balo akasente kaliwo okujja tujja kakasaba mu magezi agange gemanyi nawe nga wakisomyeko federation is formed by ensonga lwaki president wange yagamba nti ate bali eri in respect of the association when registered as a secretary there is no way I can stand as a public relations officer of a federation without the approval of my association and my association is not kubeera nga etegedde information yayo
Commission ya yesawo eno tennabeera ku musingi gwa association forming a federation. Eri ku musingi gwa federation forming a what? Association. So if it goes in the right way, we are ready to get on it. Fiina katono nnyo. Kitegeeza wakkiriza nti ogenda kubeera PR wa. So when is the right time ogenda okudenounce nga kuba tubitegeera tebakuyita mu meetings zaabwe zeba holding nga executive. Awo nyini nyongerako ku kyono. Kumanyi ng'omukyala ali elite. Otegeera ebintu by'obukulembeze bino leadership. Bakulonda batya mu kintu ky'otannategeera n'okukkiriza obuvunaanyizibwa. Buganda baatuyita okulonda kwali kwolwo. I was appointed. Ensonga lwaki tompulirangako nga njogera ekigambo n'ekyo n'ekimu. From that day, netubagamba the federation is supposed to be formed in this way and that way and that. Netubeera ne NCF National Cultural Forum, netubeera awo Kuma Weli. Kuma Weli awo bwe tubadde tulina federation bwejja naye ebeera ne position. But then after organizing associations, Gazina memorandum is forming a federation. So who is to execute? There is no respect for the structure. We need respect for the structures if we want to move into a professional music industry. Administration. So there is struggle for power. Command. Who is in command? If we get to know who is in command and control, we can move a safe way. Let us adopt, knowing our situation, knowing our mission, who is to execute, and who is to do the administration. And above all, who will be the one in command and control. Muluzungu waliwo tebayi. Naye ogedde oluzungu. Badde ngenda kwogera ekyo. Kayogedde oluzungu. Muti oboola nnyo. Anti ngamba kayogedde oluzungu olwo. Omanyi yali serious twayogerako. Ate abantu abamwetaaga mubagambe NCF simanyi biki byonna. Ezo zaali gundi eza proposingibwa nezitava mu parliament nga tebaza approvinze. Any time from now basobola zidizolovinga. Ne bagamba nti federation egende direct mpaka Ministry of Gender. Gundi commission ezavayo ndoza zeziringa Uganda Builders Association biki zino ezaffe abadongo. Kati kyono bwatu abagundi kulwanira ani yaziremesa ne bazirekawo. Nezibanga zikyali awo era kyovula baragadi yagonda n'asigala ku federation asigaza akantu ke muki NCF kuba basobola okudissolvinga kyonna ne bagamba mugenda kuba mu reporting la direct eri bwe muti ne Simon noggo kyali awo bino birabanga byakubalaata birabanga byakusaaga naye ate byongerako ono kulaga badongo nti badongo ati katuwulira si ono gundi ani fiina olulanga erindi yazeewa Sindi Sindi nena agamba nti kati katubisanye nani? Ne Sheebah. Deti yemu. Beta deka ekivulu, buli omade ku munne ekivulu deti yemu. Ne Sheebah na anayikiriza munne. Sheebah mazemu amanyi. Sheebah yakwata nalanga kololo. Walanga kololo nga tasasulanga wadde. Tolaba nti waliwo nze ebintu byotandikirako byonna ng'onotandika okulanga show. Venue njiina. Oginywezezza. Kuba kakati Sindi otolaba kakati promote omugezi yenna agenda kujja ajje ewani ewa Sheebah amuteeke mwalangirire fenna tutandika okugamba nti oli omugisu yayikiriza kululi ne kuluna ayikiriza ate Sheebah alina abawagizi bangi abagundi eno amupika agende Euro Festival ebeere ku cricket oval. Sindi agenda kuridingira ku kino nti bano aba federation bani benaremu Sindi agenda kutandika kujubisa principle tujule kololo nondafuna ababe Simon ndabanga ekintu kino ekyongero kakasa olutalo wakati wa Sindi ne federation ya Kenzo olutalo teruliwo waliwo kibagamba nti empologoma kyesula empisi kwerya kigundi tasobola kubaawo nga tayogedde ku gondi kyogamba Sindi okuva n'agamba nange onakule lumu ekivulu kye onakule lumu ne Sheebah kyagudde bugwi era kiringa kyali eni skin kugamba kuba sokoleke nze ndabanga Sindi ayagala okukakasa gundi Sheebah ne federation ya Kenzo nti tujja kufaagana mu mbeera yonna kuba Sindi we yatuuka mu gundi mu federation yagamba tebalina buzibu ku federatinga
n'ekyali ekizibu yali power sharing. Erabika nga yaganye. Eyagaana. Sina kindi. Sindi ekifo kye yasabanga ng'agamba ayagala kya Sheebah. Ng'ayagala kya Sheebah. Anti yakugamba. Big Eye nga yagamba ayagala kya finance ekyani. Kuba era Sindi. Anti rawulya Sindi tajja kugenda kuyikiriza Kenzo kubanga Kenzo musajja mucha. Kana anoonye mukyala munne nti ono kwenfiira. Wali kurutinga nako miyawo bafiina. Naleka ekivulu ku Sheebah. Kati ekivulu ekyo kirina kye kigenda otegeeza. Ate kakati Katonda atuyambye ekirungi ne cricket over Sheebah weyinza okudda wa King Michael. Kati funawo okola ki? Ffe tubaleke mu butalo bwammwe obw'ekisiru ffenna tugende wa King Michael. Era King Michael Katonda atuyambye wamma. Kuba ensi egenda kunyiiga awe gende ffenna tugende wa King Michael. Anti bwe mwalema okwetereza tugende wa King Michael. Ffenna 15 cricket over wa King Michael bagamba abo baba balwanira musajja. Weeyo waba musajja. Njagala okwebaza tuna bonna. Musajja ki? Njagala okwebaza. Waba musajja yandiba musajja ki? Mutako ono. Kuba Sheebah simumanyi nnyo mutambulira mu layini z'oyo. Andi Sheebah. No. Andi ulia Sheebah essaawa zino. Kiki ekibalwanisa mpaka kati? Kenzo naye ayimidde ku Sheebah agamba nti mubakyalo ono gwe neekutteko. Sindi agamba sijja kufafagana Kenzo nefafagana na Sheebah. Ola principal wagenze wayanga mulo. Kakati yenna ali mu show ya gundi kyagenda okukola. Naye wakenza nakola bwati bajja jiga na shekololo. Sayimo ka msome ku matono katono nnyo batwagadde nnyo ne bazantu wano batulaba nga basinza ku mikulu gyaffe egy'enjawulo. Facebook page yaffe waneraga nti nno ensi yonna live tasobola. Ensi yonna etulaba Sayimo. Wano waliwo ye Russia Nail agambye ali UAE Rationale ali UAE jasinziro okubeera mu balanga ali ku gundi jasinziro tulaba kuliko ono bamuyise Grafan Thomas twesije Grafan agambye ali mbalala yasinziro tulaba eyo tujja muganda nga 29 kinihiro 77 King Michael akasiki ko gundi ka 15 atandikidde mbala yo Kosam Pro ali Sembabule yagambe jasinzidde specials Nansubuga ali Nansubuga ali Saudi Arabia kwa ali nnyo Mike Matete ali Matete ndoza kiri Sembabule side zeyo Musa Joy agambe ali South Africa atulaba Dabani July bamusajja wange gobayita muganda wange King Shafik waliwo ono Basara ali agambye byetukola bimunyumira bale kunyumira kakati Mugera Abel agambye nti ali Natete ayino mugisha Diana agambye ali live atulaba kuliko no Charles Hatnet ayi Nairobi nabala bangi nyesi yone ku podium sawa zino twebaza mu abasinzidde ku mikulu egy'enjawulo Facebook n'ebirala byonna okuba nti mugoberera ebigenda mu maaso wano. Twongera kubabuuza kwe twagamba nti Biva Organic bateekamu amavuja. Biva Organic basangibwa wali muganda nge wali ku ngalabi ya Ssaabasajja Kabaka yambuka muganda wange waggulu nga ku court opposite akakuba kwe batundo omuganda nge omwengo omuganda ogenda kulaba ekizimbe ekimasamasa ekipya bwekiti yeddwaliro lyaffe erya Biva Organic ligendemu ebisigadde muganda nge bitulekere wogenda okubanga owonera hajjala namukwaya n'abayimbi hajjala namukwaya Katonda yatuwa abantu naye yatuwa omwana oyo very talented omulaba muganda nge the figure is clear yagamba nti yasinga okugulu nali ndoza byakusaaga ebintu hajjala byakola namukwaya Spice Diana ebintu byakola bikulaga nti nno omanyi abayimbi bangi bajja olina akoleyo ka charity mu mwaka mulundi gumu nadduka n'agenda olina alimbalimba bawagizi wamala omuwagira n'abalekawo naye walabye ku apartments ziri zaali mu kuzimba siri regular apartments side zeri eri kakati yagambye nedda nti omwaka guno abantu bamuwagidde nnyo omwaka guno abantu bamuleze omukwano alina oluyimba oluli ku nnamba emu yagabudde abawagizi be by Spice Gadgets yabagabudde twamu makolabo ya zibani material remix yatwagana nagamba ajangu kasa agenda kola eyagundi ya Diamond akole naye ya zibani material twaji mumma kamya tuwe ekyabadde wali eri nga Spice Diana agabula abantu be emikwano gye abawagizi be 3, 2, 1. I say I'm looking for my dog.
You're looking for who? They're looking for These gadgets have been doing so many things for me. Ngasifuna mukisanange kubakolerayo something. Era nga bolabye bale tebatisubira bade manchina just meeting because it's been months ngasiba meeting amuko. Nasembayo balabanga tuli mu time ya concert and I've always wanted to give back to them. Okubebaza okujirawo mubiri. Time ya concert balanga twalinga nga tudeno badeno balanga concert. So nava mu concert nga omanyere emirimu gibadde mingi nenga nkimanyi wande njaba gule embuzi mwezi wa 10 tuzirye. So nakolwalero we plan a meeting like normal meetings. So bade baziba manyi tulina meeting naye nga nze na surprise yabo already nabategekedde wano ekijjulo kyokubeebaza kumbeererawo kunjagala bakoledde surprise party last year bankolera birthday party yali nene nnyo besonda. So guno omulundi nange ngambi kamba kolereyo something actually unique. Yeah, my fans love me, gadgets love me, bayiwawo omubiri when it comes to me. Walaba team spice na boda nabavuga zipichi zaabwe sina nokwensasula sina mwana wa timu n'omumbu ali ku payroll no one bakola bakola nga bo ku mutima gwabwe aba boda nga bateka amafuta ne bavuga paka mbalala ne bagende jinja ne ngaba nange but of course sobola basasula nga boss kino ne kati ebintu nga bino nange binsobola okugattira wamu ne ngakona kamba kunganye ne mu evening fenna wamu tubifaananyi tuzine tuliye so they deserve it really. Large upon yourself, Spicy Diana, CEO 32 Records. Nese imo. Abayibi abamu sente. Abayibi ambansobera. Bakola sente, ne babawagira, ne bazirya bokka. Naye ono wuuna zira n'abawagizi be. Waki ne bamanya nti nno tumuwagira nafa bako. Aina kako. Sheebah lyabaki. We need to Elia Kabenje oba Eliato lya Sheebah. Wale afuke Elia Kabenje. Simanyi. Oba we yawukana ne Jeff n'alisika. Nelisigala. Ayinza kuba Sheebah yabeeranga ne naye ku gundi. Ne balaye bagitanga batya Rediki. Uganda. Ebbala lya Sheebah likyaliwo. Simanyi nakumanya. Simo omwetu wasana tugamba tulina okuwagira ku bantu baffe bano tulino because batuwagira nnyo baganda bitala w'amayanja eyo nno muganda wange nalabye wisdom kai yangambi wanaye weyagala buli saa noyogera ku success ku TV afaaki wisdom kai afaaki n'ensi ne success balongere photoshoot endala kakati bano babadde waliwo akasiki waliwo muna Uganda ateekateeka kuwasa mu Amerika eyo naye bawasa mu Amerika ate kibawasa bakola omukolo nga gundi Dr. Mike gyali eri n'ono gyali eri Dr. Mike Chobe Mutebi yagenda okuwasa mwana muyita Alice Safi ono ye Sierra Leone muna Uganda wasa mu Sierra Leone Kapalaga baby omanyi bulungi nnyo yomu bayimbi bemanya abakabye era yomu kubabadde yokusanyusa abantu abagenya bonna kakati nabyeko negundi ne Abeka abutabulawo bati Beka yaddamu gundi mu events tabulayo ona Jemba Foundation waliwo gundi ono mukwano gwaffe yali president wa UNA Manda Atigo nena mulabyeko n'abalo gwange CEO Diaspora Connect Mary Flavia Namulindwa abeerayo naye saidizayo Mary Flavia Namulindwa tukubuza kwe tugambo ati ankimanyi bulungi Kenzo wamfuniddeyo ddo omunyaga Kenzo limanyaga weeyagala kakati omukolo ogwo kasobola balaga kasiki then soko balaga kasiki jade kasiki abange mwangu yembere n'abange yebasenga batusenga atana kuna wotula zina mukone dawe jigiri jigiri kona dia mone sagala abange jigiri jigiri kona dia samuende ntawala usizo mingi Hey,
otwala kiriyo cyane kisarana z'ibyo ani wajya kubayiriza wana natera kubona egambo yasimbi tolisokera kutula awukala simulira eyo nno nina abayimbi bange abakuba waliwo omusajja nga akuba gospel bamwita Tony Wright the preacher. Tony Wright nkubuza kwe bali kutambuza ndongo ya mukama sides eyo oyo no yalinga ghetto youth sides eri muganda gundi ali kuki Angela katikitiki Angela katikitiki gyali naye muna yateekako omubiri sibye bino omusajja bye yamukubanga kiboko n'okujjula wali ku gundi ku Entebbe Road ne Sala Kabenge mu bia nga bewamu kakati President abuuza mbu Judy aliwa Judy President kwali ambuza President aweleza message yabuuza aloza nkuli bino message simanyi President ali South Africa Judy ali mukwetereza omanyi gundi Jose Jobulinks atwala aromatic gundi bungereza kati Judy ali mukwetereza rihaso za kumukumu ennaku zino rihaso zikumukumu kakati nga tusibula ndowooza gundi Grace Khan ne munne Prince Omar tebaba mu studio nono kolali bazeo mu studio omundi ogwokusatu oluyimba simayo baina abera mega hit ebasuza mu studio no kwasi mu studio kasitayo gede statement ne yagambye mbo tanaba biri ebyago ntanabirowoozaako ebyokuza ku mwana ebya gravity byayimba okwepicha tanabirowoozaako kakati nze nolaba kasitayo gede nti bazze kujjawo kapo ya Zali ne Shakibu wenda mujjeko engalo Grace Khan Chiddemu imbo yaza baza kujjawo kapo ya Zali na Shakibu eno kapena eza kujjawo kaperi okasta Grace Khan yayogedde ekigambo ekyo wenda mujiddeko engalo nozera tuvene wano tujjeyo kubanga eno ye program Kasalabe cha ngekutuusibwako abo basanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva